po jako akawuwo guliko ebiwundu ku mutwe nga birabika nti byajjambiya. Abatuuze ku kyalo Luwunga ekisangibwa mu gombola y'Ennama mu disitulikiti y'Mukono bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo ogw'omuntu gwe babadde tebategeera nga gugangalamye ku mabbali g'ekkubo eriva Ennama okudda e Buyuki. Mu ndowooza yange nnyinza okulowooza nti oba oli awo yabadde ki? Yabadde mubbi. Naye nga obubbi nga engeri gye bulimu mu gombola eno awamu n'awalala abantu oba oli awo basazeewo okuba nti basobola okwekuuma kiyinza okuba oli nga ekyamuviiriddeko okukola ate nga ne ku kyalo kuno babadde bakakwatako omubbi emabega awo. Abatuuze betusanze mu kifo awagudde enjega eno nga n'omulambo ogugangalamye babadde beewuunaganya ku ki ekiyinza okuba nga kyekiviiriddeko omuntu ono okufa nga bamu bagamba nti yandiba omubbi nga yawomezeddwa ku ssekalotera so nga abalala bagamba nti bandiba bakijambiya nga batuuse mu kitundu kyabwe wabula ng'era mpaawo abitegeera. Kati ku kyembere tuyisa obubi mu kitundu obubbi obadde bwa mbizi bisolo ng'embizi era nga zibbibwa lutentezi wabaziba mugoba badabaddugi abaanaganye bokka na bokka. Tulina ennaku nnyingi nnyo kubanga amakya ga leero tulinga eyitako mu kitundu kyaffe eno ekyeruwunga nga waliwo omuntu atannaba kuba nti ategeerekeka baasudde mu kitundu kyaffe. Poliisi okuva e Mbarara eyitiddwa bukubirire era n'ekizuula ng'omugenzi Muhumuza Moses ng'abadde mutuuze mu muluka gw'Empoma namba 10 Sero era nga wano poliisi ereese embwa enkonzi y'olusu n'etalaga ebyalo era nga waliwo weetuuse n'esimba amakanda kyokka ng'ababeerawo tebalabikako. Tugenze okutuukawo nga ddala mufuwaali naye nga tetumanyi wa gye yavudde era bazze n'embwa bwe budde buno bw'olaba tuli ku muyiggo okunoonya okumanya ekituufu ani yakoze omulimu. Bab'enganda z'omugenzi betusanze mu maka gaabwe mu kitundu ekimanyiddwa nga namba 10 bagamba nti basembye okulaba ku mugenzi ng'agenda Nnama era nga bazzeemu okuwuliza nga bafuna ssimu ya poliisi ebabikidde era beebuuza yafudde atya. Omwana yabadde wano eggulu yava ewaabwe Mbarara ng'azze kundabako kati eggulu nasaba siringi 5 mu 10 agende mu center agule airtime akubira beewaabwe kati 10 n'endumu n'agenda naye abadde anywamu omwenge kati awo bwe yatuuseeyo teyakomyewo kati bw'ataakomyewo nze nalowooza nti oba yasuze wano wa sisita wange nga teyakosizeewo. Omwana yava wano agenda Nnama entiisa agikubye kubuulira nti Moses afudde. Yafudde ki? Naye kirabika awo badde banywera omumanyi babatabiri. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Yesigire akakasizza obutemu buno n'akakasa nti okunoonyereza ku butemu buno kutandise poliisi e Mbarara. And upon getting this report, the body was later on identified as of Muhumuza Moses. Scene was visited, we brought canine at the scene, and we are currently pursuing the suspects, especially those that could be responsible. The body was later on conveyed to City Mortuary Mulago. His phone was recovered, and we are pursuing whoever could be behind this, and we shall be giving you more details. Oluvannyuma omulambo poliisi eguggyewo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.